kiki ekigudde mu nnyumba ya Piraato? Kiki kigudde mu nnyumba ya Piraato? Kubanga kirabika kana akaseera kakanaayo kyani. Engeri gye kiri nti abakulembeze mu NRM, abakulembeze mu PLU nabo kennyini nnyini tebamanyi kiddako. Bali confused. They are not certain of the future. Yensonga lwaki okiraba nti n'abagoberezi baabwe nabo batandise okubeera nga beeyuza. Bangi ku bo baatukakasizza nti Gen. Museveni baamuwujja akalulu. Omanyi kati okwata omuntu nga Full Figure n'omugamba tone special n'omuwa bwa advisor bwo kitegeeza nti kyayogera kyonna tuba tukakasa nti ddala kituufu ye aba amaze okubeera ng'abiraba ku ground. Ne juzi twakiraba abamu ku bawi b'amagezi era aboogezi ba NRM Calvin Kayanja naye yavaayo n'agamba nti kati Museveni obululu waali badde obujjawa, baakukuba akalulu waali badde obujjawa. Byonna munnange bagamba just a matter of time katutandise okubeera nga tubitegeera. Ekigambo ekyo Kashumba akikozesezza nga ayogera ku Kabanda. Bano ababiri beeyuza era gw'osuubira kiki ekibeeyuzisa? Wabula bonna balina gwe bayita boss. Gwe bayita boss ate ffe eno nga ffe abaloko atuvudde ku baana bagwira ne ffe abaloko ng'ate ne ku international standard ensi yo emulaba oba ng'etya. Gwe ndowooza mpuliriza gwayinza okungamba nti ensi emulaba bw'etyo okusinziira ku biki byayogera ne byateeka ku mikutu gye nga CDF. Time is going to exonerate us. One day, General Emuka ajja kutegeera who is David Kabanda. Ekyo njala kikugambe. One day. Kubanga sirabanga muntu ayina bukyayi, ayina hate, ayina malice, ayina intrigue like Daudi Kabanda. Nze sikirabanga mulamu bwange. Sikirabanga. Neka mbabuulire ebye mu nyumba tebitottolwa. They are nsirise busirisi. Nsirise busirisi but I'm boiling. Nemba dingezeza konyo okoli straining. Ne you cannot come out nonkera ko kumba ashinga. As who? Nze siri mulonzi wo. Siri munaku ngabo okisuubira. Mutegera ndowooza. Nze ne pakasiza mbaddewo. PLU, I can survive without PLU. I can survive without government. Kuba ne contract obutono bwenfuna mu government mufuna nganze okitegera ndowooza. Nganze sina contract gye nali nfunye nti waliwo omuntu akubye essimu. Never. Strictly on merit. Okay. Ekisooka birimu ku protecting again. Obulaba nga bu contract obutono naye ng'ate alimba. Tosobola kubeerawo gwe. Tosobola kubeerawo nga topalapalanyiza along those lines olina okupalapalanyizaawo PLU, NRM bwotyo ate ekyali kikutta ne Namyalo kyali ki? Lwaki wali ofa ne Namyalo? Kubaka kiba kitegeeza nti bu contract bukukolera. Naye ayogadde ku bintu bingi agamba nti ebyomunju tebitottolwa. Ebyomunju tebikola ki? Tebitottolwa. Ebiri eyo. Kuba bwetugera ku nnyumba waliwo ennyumba NRM, ennyumba PLU, ennyumba eya Museveni nga State House. Kati ate waliwo ennyumba eya Museveni nga family. Ebiri eyo bizibu nnyo kubanga nabagamba kuwano lumu nti sisuubira kuba nti Maama Janet ayinza okukkiriza oba okuwagira muhoozi ekyokusikira kitaawe. Olw'ensonga nti wedde yalagadde omutima omubi gwakoddomire ate nga tukimanyi bulungi nnyo biologically. Nti gw'osuubira okuba nti nno Maama Janet ayinza okwagala muhoozi okusinga bakoddomi be abawasa bawala be ab'okukyenda. Tekisoboka. Ekyo naawe okiraba bulabi. Kakati oyo awo waliwo akabuuza entebe ayinza okujagala n'agamba nti bwe talibeera naye ate ku sayidi eri oyinza n'okubuuza n'abagamba nti waakiri Bobi Wine naye ggwe nedda kubanga oyo bakoddomi bayinza obbakola ekyajabo. Kati ono Frank Gashumba ayogera ku mutima omubi. Bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Omutima omubi bw'oyogera ku mutima omubi teri muntu asinga mutima mubi nga bantu mmwe be mutuwaanira. Gen. Museveni alina omutima omubi.
yagusiiga mutabani we Muhoozi balina emitima emibi kubanga abo ebintu bye bazzenga boogera byoleka obukyayi ku bannansi. Museveni yagambako olumuntu eyo gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo n'ayogera n'ebirala bingi nnyo byazzenga gy'ayogera ebiraga nti talinaawo. In fact bannayuganda beebuuza bagamba nti ddala Museveni obukyayi yabugjawa ku Uganda ne ku bannansi n'atuuka n'okubeera nga waakiri ebirungi abigaba e Tanzania n'azimbayo amasomero naye agawano nga gali ku ki n'ebintu ebirala bingi nnyo byakoze ate ng'akulaga nti nno ye ali wiringi n'okutta omuntu singa omuntu yenna aba agezaako okubeera ng'ageza kukuzanyira ku ntebe yaabwe. Muhoozi ekyakiraze kakati omuntu yenna akwagaliza okufa sisuubirayo mutima mulungi gusinga ogwo. Kakati Kabanda tayawukana ku Gashumba kubanga Gashumba basse abaana basibye abaana wano bakoze batya naye yukwasera awuza Museveni juu Museveni juu bye babeeramu. Kati Kabanda ye engeri gyali nti kati waliwo abantu abamu nga baagala nnyo okubawaana. In fact kyekimu ku bintu ebyayisaawo bbalamu kubanga Muhoozi ng'ayagala nnyo omugamba gwe next gwe stand by generate ebyo bye bimuleetera okubeera nga akutrustinga kuba alaba omukkiririzaamu kubanga ayagala yeekuumire mu mbeera eyo okitegeera. Kakati Kabanda ye kye nabulabako ne bwe bukyenkya Muhoozi n'afumita omuntu ekiso wali ku street nga tulaba ne muvayo ne mumugambako Kabanda enkya mujja mulaba nga akunze abagenda okwekalakaasa lwaki bagambye ku Muhoozi. Ekyo Kabanda akisobola. Kakati oyo kipapula ebyaddala kubanga weebuuza magamba nti buli muntu afaana enfaanana ye naye era bw'omulaba olaba nti omuntu ali awo kwegamba yannemu okutegeera nze basa ayagala kuzza bigambo bivuma naye yannemu okutegeera. Kati ne Gashumba ebbanga lyonna naye era byabadde nga gyakola ebbanga lyonna kubanga abantu abatukijjanya yayogedde ku boosi yagaye nti baamuwaabirako n'ewa boosi mu butambi obumu bwesikuwadde wano mbwoye yampaabirako n'ewa boosi waabwe Muhoozi naye nga boosi bwe twogera ku boosi kati tukwate boosi tumuleete boosi ye endowooza ze ziri zitya ku bannayuganda. Boosi ebintu byakoze just jayo bujja kantu kubanga tubadde tuwulira abantu babatulugunya ebbanga lyonna aba opposition abajjenga bajja bakwatibwa ne batulugunya mu Tocha Chambers abantu babasuulira zigonya ne zibalya ekasenye eyo n'ebintu ebirala. Muhoozi abaddewo mu service undercover nga fe tulowooza tandaba kutuuka kuwa biragiro kumba abadde nga abiwa directly. Kakati bwe tutuuka ku Tocha Chamber kati nga bakola edisibuufu bwe bagenda Wakyagwali ne bakuba mukyala we ne bakola ebintu bingi nnyo ti omuntu watuukira okugenda mu maka g'omuntu n'akuba mukyala w'oli olw'okubanga yeesimbawo ate nga yeesimbawo kuba president yeesimbawo mu mateeka ekyo munnange naawe ojja okukyeraliikirira n'ogamba ti kyobulaba nga ensi yonna yamunaabira mu maaso ne bamugamba n'omugaa nti wakulu osinga red line. Kakati bw'aba nga ye boosi wa bano oyo nga ye boosi wa bano eyafa ne yasika era batuukiriza enjogera eri nti mbulira gw'oyita naye. Kakati bajja kweyuza nnyo olwa ssente nkimanyi nti ssente erina obuganzi kubanga Gen. Museveni ayagala nnyo olugambo. Kakati sisuubira ne Muhoozi naye tayagala nnyo olugambo ate kuba naye alwagala kuba Museveni olaba bamujubisa ne bamugamba obulimba abukkiriza nnyo bamugamba nti kati oyo Father Ssekabira y'omu ku abo abafuna ssente ezivujjirira struggle ajja kukitwala era balina kye bapulaninga ne Bobi Wine ajja kukitwala nti era mukakembu yeetonde mbw amubuulira amazima agataliyo okitegeera. Kati ebintu bingi nnyo ebize bibaawo nga tukiraba nti batambulira ku false intelligence bo bennyini ne batugamba nti mu butuufu intelligence ya kibogwe nga Muhoozi bwe yagamba Abamerika nti intelligence yange yannimba. Kati n'amawulire mangi nnyo kwe basinzira okutulugunya abaana n'okutta abaana ab'oludda oluvuganya be baateekako lebo y'okubeera ba rebels abatujju kumbe bo be batujju kwegamba Uganda yattu munnange. Owulira abantu nga boogera n'ogamba kakati bano
nabo batumalira ebiseera ku mutimbagano. Ekituufu kyo kiri nti mukyeyuza kubanga kana akaseera kamusigaza akatonotono ebimu ku biraga nti nno mwanooke nga dda dead end temulinawo lugendo. NRM PLU bonna entala tukyasima tegenda kuba na 4 feet, erina okuba empanvuko, ejja kubangala train mwe tulina okubateeka, teri kuvaayo ebyaddala. Era singa mukimanyi, singa mugenda mu ntaana eyo ne tubateekako ettaka muti, okuvaayo kwammwe kujja kuba next to impossible.